eri abakukowa naye njagala kwogera ku musajja ali omu yekka atakyawa atatakoowa ye Yesu Omunazaleesi. Balinga banywa amata bulonga buto kati nga bantuma amata gaabwe nabo nga banywa maama ne taata nga banywa naye nze nga tebampa. Nenoonya ekina taata w'abano nga sikiraba nina emyaka 8 ne nga bwe nanyaala mu mata gano taata nanywa ajja kufa. Kyekyantuwala nenga kati nga bwentuuka mu kkubo ntuula wansi n'esooka nywa ku mata nenkwata enkali nennyala mu bwonyala mu mata enkali terabika. Era kyobalaba abalala abakama nti bwe bw'aba akama ng'evaamu amata matono ateekayo baketi enkali n'engiramu agaguza biiru yetaganywa agaguza baki bwebe badde evaamu lita 5 nennyalayo lita 3 afunye mmeka. Kati nze nennyalamu naye nina emyaka 8 naye omutima mulogo, nina emyaka 5 omutima musi. Embeera basonanye omulokole nga tonatuuka mu mbeera tosobola kulaba Katonda. Era bwebanga olwano nga tonna bakufuna mbeera nkusabira embeera ekutomera olunaku lw'ekyekuleetera Katonda. Gamba nti aleluya. Amata nagenda okulaba omusajja nga tafa nga takyumwana singa sigala mulamu ayogera genki. Mbadde ngamba ono olunaku lumu maama taata mu ntalo nga zitabuse 82 taata yatukwata nga atugenda kwekweka nankwata nanteeka wano nakwata bano n'abatwala ne maama waabwe n'abateeka wano ye ne yeeyongera ne yeekweka yekka. Maama waabano n'ajja nanzija wali nanteeka mu baana be. Ekinnumya kyekino nti bano baazaalibwa abaana 5 mwali 5 baali 5 naye 2 baafa, 3 baafa. Ekinnumye kyakalenzi akabalimu nako kaafa ate nga tekazadde. Singa safari Mukama yanyamba ne kazaalayo omwana atya oyo nandifudde naye kati nja kufa nabalo. Kama haleluya. Mama nangamba bwali bukya nanga mwana wange kankuzeeyo kitaawo yakusuula ne nyoko n'akusuula nanzizaayo mu kinnya kyange. Wayitawo ebbanga mama na taata yali akuba mama wabalo yatuka okufa nga mulema wayafa bano nga bategeera obulema teyabujja ku kirala ku lw'emigga egyange. Yangamba nani kusuddewo nengenda naye nyoko bwabanga yakusuula nekitawo n'akusuula bwekuba kufeede sinze kuzaala kanfe naawe. Kama haleluya. 82 mama naye yatule kikamana nani badde nkubuulira ti tozaalibwa wala ozaalibwa lugazi n'akomaawo naga naye bw'otoloka omusajja nzise mbadde mbinyumiza ono tetunaana kunyumya nnyo twerabye leero kubanga yali segize bekyogala bwa nti nzija ne munkubira simu ne mga tusisinkane waliwo gye ngenda okuweza twesanze leero. Gamba nti aleluya. Bwe yayogera ekigambo ekyo nenga kati kantoloke mbadde mbimunyumiza mba ntoloka ne wabawo yagamba omusajja kirabika omwana atoloka ngendo tunula emabega taata ali mayumba 10 82 nga mayumba 10 ye chairman. It is not even the house 10 mayumba 10 be bali ba chairman ozo gati nyumba zimwezi no. Gamba nti haleluya. Nageno yalina akagaali kenga ka Phoenix bwe namulengera bwati ngajja natulirawo wansi nakola ekyamanyi n'asumula n'asimba sitaati n'asumula enkoba n'asiba emikono ye nadda ku kagaali n'avuga nakadezerengenda ng'aziruka nga ninga akabizi mu nsonyi bwe batulya mbizi naye balya ennyama tebalya mbizi teri alya mbizi wano balya ennyama ne bakuba embizi tosobola girya naye ate ennyama ogirya. Kali nampalula mpaka wa bwe yantuusa mu nnyumba n'alyoka nsekula ne mugamba taata sigonzala zizaaye wa kitange yanzala oba si ekyo ngenda kuyingira obuyekera nfune mundu nkomewo okusaleko omutwe. Buuza kyekyaddako awo ndikikunyumiza lwendidda. Gamba nti aleluya. Nansekula maama waabano waliwo olunaku lwe yamukuba emiggo bano maama waabwe taata waabwe ng'akwanya omukazi ow'ebweru. Kati taata yatumanga nze kati nze olw'okubanga nali naganja eri maama waabano bye yantumanga nga nkomawo ngamba maama ate abakyala bwe muli bazibu ng'ate abizaayo watatulo nga batusekula babiri. Singa tegwali musaayi singa tegwali musaayi olugambe nti oba oyagala oba
haleluya. Kali katiba okola ki? Basala banyabo buli omwe alina ennyumba eya buloka, akatiba ke kakuba ettaffaali naye si ke katudde ku nnyumba yo. Si ke kakoze ki? Nyamba yoddeyo mu nnyumba yo nti lunyiriri gwe, beera lunyiriri mu bulamu bwange, beera mulamu mu bulamu bwange. Ezisigadde sifuddeyo, naye luno nteekeddwa olufaanana, nteekeddwa olufuuka, nteekeddwa olubeera mu linnya lya Yesu. Nga taata nsekudde yakuba maama w'abaana olunaku lumu n'agwedda luku lwange. Maama yafuluma ng'ali bwereere nga ye bwe yazaalibwa Naalongo, yafuluma ng'ali bwereere naye nga bamukuba ku lwange, akaana katazaala naye ng'afanako. Waliwo yatufiirira ye Yesu Omunazaleesi. Embeera ne bwejja ku lulwo, Yesu agenda kutaasa. Omuyaga ne bwe gujja, omwoyo wa Mukama waali abaatira Mukama. Kubanga ali bwereere, bakazi bane ne bamusiba gomasi. Yamaliriza bamutudde mu ddwaliro e Kayunga. Bwe baamujjanjaba n'akomawo maama w'abaana n'aŋŋamba nkubuulire nti kati mmaliridde, bwe kuba kufa manya ngenda kufa ku lwo, tojja kufa nga ndaba. Kati kwola yakola akajjanja agamba nti kali luddawa. Yaŋŋamba nti mwana wange tyotyo, kitaawo alina erinnya lye yakuyita. Taata wa bano yamala n'antuma erinnya. Tuli Banyarwanda, tuli baki? Mu Luganda nga ligamba nti sirina kyengasa Nankamala. Sirina kyenkola ki? N'agamba oliraba Kakimuusi ajja ndaba olwaleero. Naye maama w'abano n'aguma. Katonda waayitawo wiiki emu tuba tuli ku ssomero omwaka gwa 82 nga n'emyaka gyange 8 years. Zibeera 8 years oba 8? Okay. Gamba nti haleluya. Emyaka 8 ne bajja ku ssomero ne batukuŋŋaanya. Kati nga diguli diploma S6 S5 zibeera F5 oba S4 ng'olina kukola bwoti ne bakutwala. Kakati bwe nakola weti nwane olw'emyaka ne kigamba nti gwe tonnatuuka. Omusajja n'agamba nti nga kano kaagala genda, n'ambuuza oyagala genda nti ekyebo, n'agamba yitawo nenga nti kiwedde. Kangende nfune emmundu nkomewo ntereze ekyatwala mu nsiko si kirala kukomawo kutta taata. Yafa nga sinze namutta. Taata yafa ne maama n'afa. Kati bo tebalina taata na maama, kati nze nina taata. Omanyi okubeerawo mu nsi ng'olinga akantu k'ekibiri kyakasigadde mu kamwa. Sooka n'otunula ero n'otunula nga lwatu alina ogenda noga nti mu linnya lya paati n'ery'omwana n'ery'omwana wekazikira olyoka okakuba ng'ozibiridde bwe pya, oba okyakakuba ng'ozibiri ne kakokye nga olwokasuula wansi ne kazikira essaala n'egwa mu ttaka. Ne bantwala kye nagenda okukima si kirala nfune mundu nkomewo nteriza waka. Ekikuleesa ekiro ky'olina okusinza Katonda si kirala, waliwo ebisenge bya Yeriko bye weetaaga bike ku ttaka. Ngambye tuze kusinza katuliza yokozofaddabuza Mukama. Bwe banaaba basina banaaba bategeeza ki? Mubajja kubanga ababajereka naye ku ssaawa esembayo we banaalabira. Bajja kubanga abakola ki? Kati abakyala mwenna ng'oli wano ng'olina mujja okutumidde. Gamba nti haleluya. Abakazi bamanyi kulwanyisa ki? Nyimba. Akwata akasimu n'alyoka ayita mu maaso ge sigonsaanira n'ayitawo akukubisa kaki? Kati bw'oba musiru n'olyoka obuguma, omukazi omugezi agamba ne bw'okuba oluyimba nze amakasi gafuluma nyweza byange. Amakasi kola ki? Yukusifannagadde Mukama ebintu by'otaddemu gasi byakusaala. Abasajja balina obusaale, abasajja balina namugamba temufaayo bo bagenda kuzina buzinyi nga bakola ki? Essaawa etuuka endyoka embalaga eti nzaani asobola Yesu.
Kiroko tusalawo okuyita abantu okujja okubeerawo mu kuyiga kisooka mu byonna okumanya Katonda. Ekyokubiri okubeera nga bayiga entambula zaabwe ze balina okutambula. Ekyokusatu okufuna ku bujulizi okuva eri abantu abamu, kubanga abantu abo bwe batuwa ku bujulizi tuyinza okukisiŋŋaana ng'ate obujulizi obwaffe bubeera oluusi ng'oli awadde obujulizi olina ekintu ekikulu ku mutima. Kati obujulizi obwo buba bukubwa okuyamba okukola ki? Okuguma mu mutima. N'omanya nti si nze nzekka afaananye bw'atyo. Okugeza nga kaakati bwe twalaba omusajja Yobu, ekintu ekyo muyigirako ebintu bingi. Muyigirako obutava mu maanyi ng'afuuse eki? Afunye obuzibu. Ng'afunye obuzibu. Era nekireetera okuba nti buli kimu tulina kukola ki? Okukkiriza nti Mukama yaleeta ate Mukama yakola ki? Yajjawo. Kale kaakati obujulizi obwo busobola okutuyamba n'okuzimba omutima mu birowoozo, okumanya ne mu kutegeera obwa bannaffe. Ne butuleetera okubeera abavume, okuba abanywevu, ekyo nakyo ekityo n'ebirala bingi twaliza awamu okujjanjaba emitima egimenyese, kubanga mu ebyo ebiba bibuuliddwa tebiyinza kuggwako nga tolina kyokoze eki kyoyizeemu, era oteeka okuba ng'olina kyokoze eki kyoyizeemu. Nze Emma Kirungi ekisa kya Katonda Glorious Church wewamanyini wetuli, era ng'olw'ekisa kya Katonda Mukama atusigisiza obuweereza buno ne mukadde waffe Mukadde Deborah Bakka. Kakati omuweereza wa Mukama mbuuzizza ekibuuzo ky'amalala. Amalala ebiseera ebisinga gatwafikitinga ng'abaweereza gye tutambula. Bw'osanga omuweereza ow'amalala weesanga nga sisobola nakwinvitinga mulundi gwakubiri kubanga ogusooka gwo gwennyini gundaga nti sina kuddamu kukola ki? Kwesembereza. Kati ekimu ku bintu amalala bye gakola gasalirako ddala connections n'olabira ddala nga zikola ki? Zaawukana. Abantu baawukanamu olw'amaki? Olw'amalala. Omuntu ow'amalala tasobola kusukkuluma, tegasobola kusindika mu busukkuluma kubanga buli kaseera gakulowooleza nti oli waggulu okusinga abalala bonna, kati gasigala gakukuumira wansi, naye nga gwe ebirowoozo bye bikuwa nti oli wa waggulu, gakuleetera okwerowooza nti gwe oli wa nkizo okusinga abalala, nga balina okusitula, balina okulaba nga oli wanjawulo. Which is not okay. Omuntu yenna anaawangula ebimu ku byoteekeddwa okwewala oba n'okukiteeka ewala ge malala. N'Abaganda batera okwogera ekigambo nti amalala gakulembera ekigo. Kati ate Bayibuli yo bwe beegwogerako egamba nti kubanga Katonda aziyiza abamalala, ndowooza mu Peetero ekisooka essula ya 5 n'olunyiriri olwokutaano nti Katonda aziyiza abamalala naye abawombeefu abawa ekisa mu byonna okuyimirira. Oli n'alabanga by the way ekireeta amalala omuntu kwe kwerowooza nti buli kyakola maanyi ge, alowooza nti abalala nebwa bavuddewo asobola okusigala ng'ayimiridde. Era wonna etegereza nnyo abantu abamalala tebasobola kuwangalira mu ekyo. Olaba nti babeerako ekiseera kitono era ne bamala ne bavaako.
Sita